Redzone TV kwoli tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako embeera nga bweri. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abasajja bamaze okuba nga bamuteekako embeera bamukubye amagulu. Njagala okutegeeza nti embeera ya bunkenke nga bwemukulaze mu mawulire agasembyeyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekisinga obukulu mulamu kyenyinza okusooka okuba nga nkutegeeza, wabula akubiddwa amagulu. Ebifaananyi ebimu n'obutambi obumu njagala tukkiriziganye nyinza obutasobola okuteekayo wano nga bwe kyandibadde kyetaagisa, kubanga wano bansobola obikuleetera byonna, wabula olw'embeera ezitali zimu nja kukusaba okkirize neme kubeera nga mbuleeta olw'ekyo ekiyinza okutuuka ku mukutu gwaffe. Naye amawulire agaliwo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aggiddwa mu kalwaliro akamanyiddwa nga Bulindo. Bino nno biri mu Kira municipality nga bwe nkugambye ti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agenzeeyo okubeera nga akyalirako ku munnamateeka w'ekibiina kino ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council Benjamin Council George Musisi ya municipality yabadde agenze okubeera nga ate amulambulako, ng'era bw'omanyi omuntu bw'anaalambula ku mukoddomi we. Abasajja kati nkuwa ekibaddewo wampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Bw'atuuse atuuse bulungi nnyo ewa George Musisi mu bifaananyi bye nakulaze, era banyumizza emboozi ey'akafuba bbo bokka na bokka, ebigambo ne bitambula nga bwe badde babitambuza, emboozi yaabwe n'etambula bukwakku ng'era bwe yabadde esuubirwa, wabula kabadde kanyomero ka bunkenke oluvannyuma lw'okuba nti abadde afulumyeyo nga agezaako okuba nga ate atambula dde ewuwe gy'abadde alina okuba nga adda. Abasajja ne bagezaako, nga bw'omanyi tiye bw'agenda ewantu abantu bajjula nga bangi ng'era bw'oyinza okuba nga okiwulira. Bw'atuuse okufuluma namungi w'omuntu n'akuŋŋaana olukitegeddeko nti ali awo. Abantu olukuŋŋaanye, abasajja mu kifo ky'okukola ekisoboka okulaba nga bamuleka atambula emirembe agende, ne bagezaako okuteekawo kaweefube waabwe ow'okwagala okulemesa abakuŋŋaanye. Wano mu kulemesa abakuŋŋaanye embeera wejjidde ey'obunkenke kirabiddwako ng'abamu ku ba foot soldiers bakwatibwa, era bangi bakwatiddwa newankubadde ka pressure kabadde kangi, abamu bawaliriziddwa okubeera nga babata ne batandika okuba nga baddamu okuba nga bakwasaganya ensonga nga bwe zandibadde zirina okuba nga zikwasaganyizibwa. Era njagala okutegeeza nti ba foot soldier bataddewo omuziziko w'amaanyi nnyo eri poliisi, oba oli awo wandibaddewo ekigendererwa ekirala ekisukka ku ekyo. Baasimbudde mirembe, saasobodde kuwa mawulire ago, naye nga baasimbudde ku kitebe nga beetegekera olugendo olwo kubanga lubadde lwa kumpimpi era emmotoka tezibadde nnyingi nnyo. Wabula bw'atuuse ne bwenyumya nga bwe nkugambye, n'ono gw'abadde akyalidde, era oluvudde eyo abantu ne bajjula. Abantu olw'okujjula nga bangi nnyo, poliisi kyesinga obutayagalira ddala kulaba nga omusajja akuŋŋaanya abantu ne waaba tabayise. Kati bano kye bakoze kwe kuteekawo embeera, kwe kuteekawo obunkenke, ne baagala okuba nga bamulemesa okuba nga at least awuubirako ku bantu bano. Embeera ezzeeko ebadde ya bunkenke nnyo, abasajja ne batandika okukuba amasasi ng'abalala bwe bakuba tiya gaasi. Sijja kugamba nti accidentally kuba kiyinza okuba tekibadde accidento, sijja kugamba nti accidentally essasi ne limukwata oba tiya gaasi canister n'emukwata okugulu, naye gwe ky'oba omanya akubiddwa okugulu. Era nkakasa n'okutambula kuyinza okuba nga kugenda kuzibuwalamu mu biseera bino wenjogerera gwe ampuliriza. Kugambye obutambi bungi butiisa okuba nga mbukulaga wano olw'embeera ezitali zimu. Yinza okukateeka wano ne kaleeta embeera etali nnungi, wabula njagala okutegeeza ky'obunkenke bw'amaanyi nnyo, wabula nga aggiddwayo mu ddwaliro eryo nga bwe nkugambye. Ngenda kuba nga nfolowinga buli kimu bwe weekuumire ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Togenda kumisinga updates zino zonna. Kutegeezezza abadde mu ddwaliro bwe bamusoosezza kalwaliro ke bayita Bulindo, olukubo olumuggyeeyo n'abeera nga ate atwalibwa oba oliawo ku ddwaliro erisingakokko awo. Njagala okutegeeza gwe ampuliriza, abamu ku bannabyabufuzi ab'enjawulo batandise okuba nga bateekawo embeera era n'emikutu gy'amawulire egy'amaanyi ennyo okwetoololera ddala ensi yonna. Kigambibwa nti batandise okuba nga bateekawo embeera. Njagala kukulaga musajja akoze kino, akwatidde ddala trigger n'akuba, kubanga naye mmaze omufuna, wabula ngezaako kulaba nga nfuna ennamba gy'abadde oba emmotoka kw'abadde, ngezaako okuba nga nkusembereza newankubadde abadde mu bigaalubindi, naye y'ono omusajja gw'olaba akoze ekikolobero ekyo. Oyo omusajja wa poliisi
naye njagala kubanga mukulaga newankubadde abadde mbigalubindi essaati oba uniform ya police ade yagijjeeko so kati erinnya kibadde kizibu okubeera nga lifunibwa naye nga yoyo musirikale wa police abambala ekyo ekiriko ekigambo P FFU kuliko ekigambo FFU Field Force Unity. Kati omusajja oyo gwolaba mu kigalubindi ekyo yakutte trigger n'akuba oba akubye essasi oba akubye tear gas canister direct magulu ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era embeera ebadde ya bunkenke nnyo. Kakati njagala kulaga komanda aduumidde ekintu kino oba ekikolwa kino okubanga kigenda mu maaso ekikolwa ekyandibadde ekyoyinza okuyita eky'obutemu. Gambye abantu bano abaana nga bwomanyi generation eno ebintu ebimu tebijja kusobola kubeera nga bikwekebwa. Kati omusajja oyo yakubye wabula aduumidde njagala kubanga ngezaako mukuwa naye omutegeere bulungi nnyo ono yoono. Kati ono yaduumidde oli yakubye uniform agijjeemu erinnya terirabise noono akubye ezezaako okuzuuminga erinnya lino naye liganye okubeera nga lirabika wabula nga yaduumidde erinnya eriri ku ssaati ye terirabika bulungi na at least face esobola okulabika kubanga bangi babadde baŋŋamba tufunire ebifaananyi ebyo tufunire ebifaananyi by'abo abantu babiri. Oyo gwolaba yabadde komanda yaduumidde era oluvannyuma lw'okuduumira kakati ono gwolaba yakoze ekikolobero ekyo eky'obutemu eky'obutujju. Mukama we yoono gwe nkulaze wano then ye yoono bifaananyi bigenda kutambula mube bagumu ebifaananyi tugenda kubifuna ebyabano n'amannya gagenda kufunika gino emikutu bino tubikolera ddala tubikolera ddala ogenda kuba nga obifuna weekumire ku mikutu gyaffe gino okubeera nga updates zonna ozimanya naye ng'embeera bwetyo bweri njagala kutegeeza obe mugumu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aggiddwayo n'abeera nga atwalibwa ate mu ddwaliro oboolyawo erisingakoko awo naye ng'abadde agenze kukyalira George Musisi n'amateeka ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Wabula abamu ku bafuuti soja bawera nkolokooto bawera nti singa kabatanda ne wabaawo embeera yonna eyinza okuba nga emutuukako bagamba mujja kutulaba akanaatuvaamu. Njagala okutegeeza nti biyinza okuba nga birala. Alex Sosa Mufumbiro y'omu ku bamubadde okumpi era yamukutte n'aba nga mutwala kugaye ebifaananyi wano ebimu siyinza kubikulaga olw'embeera ezitali zimu naye at least amawulire go badde nina okugakuwa. Amaze okuba nga aggyibwayo atwaliddwa mu ddwaliro erisingako kaawo wabadde mukutu gwa Region TV. Webale kubanga ogoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga gonna ngenda gakuleetera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.